kati munnange congratulations. Thank you. Abantu babulire wasomye biki wadde tewatuyita munnange. Ali mu kyalo twali mu bantu baffe nga tuwagira. Nakola masters of leadership and management. Nakola nagikolera ku Arizona State University. Nalabye ne muwala wa Mwayi Bugingo naye America gya musindisa agenda asomera. Emu ku university esinga amaanyi mu nsi. So okusalawo nsomero eyo sobola okwongerako ku bwongo naku abantu b'ebidongo abantu ebyemizannyo abantu batulabire mu biti ebyenjawulo bwe tulabanga bajjooka kitegeeza nti bw'otasoma tukobajjooka ne bw'oyigattako ate oba olina kyokasseeko ekyamaanyi. Honorable wabadde under scholarship waliwo sponsor yakutteko akasente nafuna scholarship yali ya 70% nesasula 30%. Nene 30% nazo zali ssente nnyingi naye siteri ssente nnyingi ng'ozeetaddemu kuba kyotaddemu bwongo oba kyoba ogenda okusigaza kyokka mu nsi sigadde byonna bisobola okugenda naye kyosomye tekisobola kugenda. So nasalawo nsome ne baganda bange abalala era ndimubakubiriza tugende tusome leka tusobola okukolawo enjawulo ey'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Omukolo lwaki tewatuyise? Omukolo gwali gw'abantu b'ebukomansimbi okusinga ababaayo era baaliyo kakati mwe abantu b'e Kampala namwe nja bakolera ogamu naye kuli gwali gw'abeebukomansimbi omwana waabwe nga bamulaba ataddeko amajjowo kale n'ogwammwe temweraliikirira nako tuteekateekaawo katumalize akalulu kano tumalize okulonda tujje tukole omukolo oba nga gw'amaanyi.